Mama. Mundu kigosinga okwagala. Omuza kutugwenjagala. Asooka njagala Bobi Wine. Owokubiri njagala Kyagulanyi. Owokusatu njagala Sentamu. People power. Our power. Abakadde abeswaga abamanyi ebigenda maaso n'omulembe. Kale njagala kubeera nga nkwongerayo mukwano gwange. Njagala kutegeeza ko gwe nangoberera nti Parliament y'eggwanga Uganda eggaddewo olunaku olwaleero olutuula lwayo olw'omambuka. Ogenda kubeera nga nabyo obitegeera bulungi nnyo mu ngeri y'emu na Uganda munnange. Olutalo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Museveni terunnaba kubeera nga luggwa. Mu ngeri y'emu n'okulumba kwe yalumbyemu eggwanga erya Kenya Mwami Museveni nabyo tebinnaba kubeera nga biggwa. Bagamba tebigenda kumala gaggwa bwe bityo. Bazzemu ne bamwanukula. Ani ayanukudde Mwami Museveni? Ye mubaka amanyiddwa nga Babu Owine. Waliwo abansomesa juzi ne baŋŋamba omusajja omuyita bubi erinnya, wabula ye Babu Owine. Kale nno amaze n'ayanukula. Olunaku lwabadde lwajjo n'atuuza press conference eyabaddemu ebigambo ebikankana mwe yagambidde Mwami Museveni nti totwesibaako. Ekisooka emyaka gye nnina gy'ofugidde gisinga emyaka gye nnina n'ebigambo ebirala bingi. Mwami Museveni bannakenya bongedde okubeera nga bava mu mbeera. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeera okuba nga nkutuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero butereevu nteredde bubya atubeeko ensonga ze tutuukako oba ze tuggusa wano munda mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kutandikira luddawa? Tutandikire wano bwe tuti. Tutandikire munda mu ggwanga erya Uganda. I think tusobole okubeera nga tweyongerayo n'ebigambo ebirala nga bwe bijja mu kiseera kino. Katutandikire ku Parliament y'eggwanga Uganda. We twogerera munnayuganda munnange, Parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero eggaddwawo. Parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero eggaddwawo mu butongole. Era ng'agiggaddewo abadde omumyuka wa Speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yagiggaddewo wali mu kibuga Gulu mu Northern Uganda. Okusinziira ku information gye tulina batutegeeza nti omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa olunaku olwaleero aggaddewo olutuula olwa Parliament okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba okutuuka nga 17 Septemba olubadde lutudde wali mu kibuga Gulu. Olunaku olwaleero ampuliriza lugaddewo. Kale nno ndowooza next step bagenda Masaka. Yes, bwe bavaawo bagenda Masaka. Kale nno twagala kubeera ng'eyo ensonga niyo tugikwata tugiteeke ebbali, wabula nga tetunaba kubeera nga tugiteeke ebbali. Njagala tusooke tuwulirize ono y'omu ku bakyala mu Parliament y'eggwanga Uganda eyakayingira Parliament naye ng'engeri gy'akwatamu ebintu, engeri gy'annyonnyola, in fact saagala mbalimbe. Omukyalo ono amanyiddwa nga Goleti Namugga ye mubaka wa Parliament omukyala ansingira okunkwatira ensonga, oba azze ku radio oba ali mu Parliament oba ali ku TV. Ono omukyala nze bwe kiba kirabo kya Parliament nkikwata n'enkimuwa. Njagala onzikirize mukwano gwange tulabe ebigambo by'omubaka Namugga byagenda maaso n'okubeera nga annyonnyola ku Parliament eno n'ebizibu ebigirimu bye tumanyi obulungi. Okutegeeza eggwanga nti oludda oluwabula gavumenti lusoose kubeerawo mu kiseera kino nga Honorable Joel, Leader of Opposition. Era ebiseera ebisinga twewalanga okuleeta ebiteeso nga tutagitinga bantu. Twalaba kwewano POMA, Public Order Management Bill, ba Honorable Mbabazi gye baaleeta ng'alowooza atagitinga opposition then. Naye bwe yajja okwesimbawo kuba President etteeka lye limu ne limukolako bwe yalaba nti okuleeta amateeka amabi nga mugaleetera muntu omu kibi. Wano bwe twali tuna ku Computer Misuse Act
etteeka lyali likolebwa kubanga waliwo abaali banyize oba baali banyiziddwa ng'olaba etteeka si lyakuyamba bantu. So omubaka munnange muwa amagezi nti kibi nnyo okuleeteranga amateeka mu busungu oba okukozesebwa okuleeta amateeka. Oludda oluwabula gavumenti kiri mu ssemateeka, tulina oludda oluwabula gavumenti, tulina ne gavumenti eri mu buyinza. Kakati bw'aba ayagala tulonde leader of opposition alondebwe mu parliament, nsaba ne prime minister bamulondere mu parliament, government chief whip bamulondere mu parliament, nga bw'ayagala okulonda opposition whip. Naye ate nze n'alirowoozezza singa munnange afaayo nnyo okugoberera n'okulaba nti amaanyi twali gatadde mu kulaba nga parliament ezzaawo amaanyi gaayo n'okuweereza bannayuganda, yalibadde asooka kuleeta motion ekyusa mu ngeri gye tulonda ba commissioners. Ba commissioner ne balondebwa parliament nga tebalondebwa mukulu Museveni ng'omuntu. So bino byonna obitunuulira nti oluusi tukola ebintu nga tulowooza tulina be tunyiiza. Nuupu nkimanyi nti ekuŋŋaanyiza abalabe bangi ba enemies nga sigamba nti bakyaye ekibiina, naye ndowooza kati ebikolebwa mu opposition abantu balaba nga tulabisiza nnyo eggwanga. Nze mbasuubiza busuubiza nti bino byonna kiyita mu luggya. Guno omuyaga gujja genda ebintu mugenda bireeta bannayuganda mbawonenga nti buli obanafuya opposition, buli opposition weenafuyiza omanya nti eggwanga liwedde. Kubanga bwe leader of opposition woga nti alondebwe ba independence n'abamu abalala abali ku ludda opposition, kitegeeza NRM okusinga ba independence mu parliament. Kitegeeza nti NRM yagenda okuba ng'eronze leader of opposition. Nga mwawulira version eya Piero Yu versus NRM kya Muhooza gye yesimbewo ne taata we Muhooza aleeta ababaka abangi era babeere mu opposition. So mbajjukiza nti mukulu Museveni yagamba 2026 opposition ejja kuba efudde. Era guno omulimu agukola. Ayina ba agent bangi. Ba agent mu nsonda zonna. Nyenze ntegeeze eggwanga ensi tekoma kuffe. Si ffe tusoose okuba ababaka ba parliament. We shall come and go. So ababaka banange mbategeeza nti kiri baluma nnyo. Bwe balibeera nga bakaddiye bali ewaabwe babulako okugwako mpumbu nga baleeta amateeka agatagasa ggwanga. So mbategeeza nti ebiruma eggwanga bingi. Saawa eno waali badde olowooza ku economy etabuse. Mwali badde mulowooza ku budget etakyasobola kugasa bannayuganda okuleka kugasa abantu ab'olubatu. Abaana baffe ba intern gavumenti yalemereddwa obba wa ssente. Abantu baffe bali kiteezi ettaka lyabaziise kasasiro. So tulina nze ndowooza nti nga parliament y'abantu nga bwe tweyita twali badde tulowooza ku nsonga saawa eno eziyamba bannayuganda. So sirowooza nti leader opposition saawa eno kyekizibu kya Uganda. Bannaffe abali mu opposition muteeke amaanyi okulaba nti tuteeka gavumenti eno kunnenga ewe bannayuganda services tukendeeza obubbi obulyake n'obulabbayi mu gavumenti eno. Webale nnyo omubaka Honorable Goreti Namugga. Omukyalo oyo y'omu nga bwe nkugambye bw'aba atudde nga nnyonnyola ensonga mu parliament toyagala amale. Y'omu ku babaka abakola research amala nga tannaba kubeera ng'ayogera. Y'omu ku babaka ayogera ebigambo bye ng'abiyimiriddeko. Era y'omu ku babaka omukulu Mathias Mpuuga be yali asoose okwagala okutegula abazze ku sayidi ye. Ne kasita baamutegeeza ne bamugamba sente zino omukulu yazirya bwati. Goreti Namugga n'akitegeera n'asobola okubeera ng'akomawo bategeere ensonga nga bwe zitambula. Mu ngeri y'emu waliwo eggulire ly'enjagala okuwa eryasonze okubeera nga litutabula. Nga nze omuntu lino eggulire lyantabudde lya musomesa HM eyakubyekubye bannamawulire n'akuba n'abasomesa ababadde bamubanja omusaala. Yes, yakubye abasomesa n'akuba ne bannamawulire. Ensonga eno neemuzaalidde ebizibu byemuzaalidde. Katulabeko katono ku clip eno. Embeera bwetyo bwe yabadde oyo musomesa ku ssomero erimu yakubye bannamawulire. Abasomesa babadde tasasula bulungi bazze ne baleeta bannamawulire. Kye yakoze ekyangu
kwe kubakwata n'abakuba emigere n'abasambasamba. Kakati bannamawulire oba ekitongole kya bannamawulire kivuddeyo ne kiragira omuvubuka ono oba omusajja ono akwatibwe. Mu ngeri y'emu kigenze mu maaso n'okubeera nga kitegeeza nti asasule abasomesa. Simanyi ki ky'olowooza, kubanga abasajja abakola ensimbi abajja ne bakola ate bw'ogaana okubeera ng'obasasula awo simanyi. Naye yabadde akuba eŋŋumi siwagira violence naye omwami alabika yakola essomero ng'amanyi ajja kunyaga abantu. Buli kintu kiteekebwa mu budget. Kati omukulu ono alabika yagamba kansooke ŋŋende nkolemu anammanja nga sizirina mususumbule naye akitegeere. Kale nno okusinziira ku bye tulabye bagamba nti omusomesa wa junior nursery and primary school limanyiddwa nga juniors nursery and primary school lisangibwa Jagala mu Gombe. Yes, omukulu amanyiddwa nga Mugisha Daraus avuddeyo mu bukambwe n'asimula bannamawulire. Yes, director nno mulamba yakubye bannamawulire abasakasa emigere tomunyumiza. Somesa mubanja libasiru bazadde tebalina ssente ate mubanja bandi obuse kamasakate gasiya mwe munamanya kye mulimpa. Kale emboozi njagala tugikwate tugiwummuze ebbali. Bwe tuba nga tugiwummuze ebbali njagala tufune ku bigambo bya Francis Zaake. Katufune ku bigambo bya Francis Zaake ku nsonga y'emu eya paalamenti eno. Ayina naye bw'ayogera ku bigenda mu paalamenti katumufune. Ate mu basajja abali mu NUP ono yeekazaako na lya Ssaabazoganyi annaye abinkolera. Zaake I salute you bro. Kati akulira ekizimbe ekiri ky'enguzi alowooza buli muntu alwanyisa enguzi, alwanyisa corruption, alwanyisa obulyaka, alwanyisa obubbi agenda kuba agoba mugobe. Wano bwe batyo bwe bangoba byatandika ng'ebyokusaaga munnaffe eyali leader of opposition n'andekerera n'atasobola kunnwanirira ne bangoba bwe batyo. Kati alowooza olukujjukujju lwe lumu lwagenda okuba nga akozesa era agobe Right Honorable Ssenyonyi. Naye njagala okumubuulira nti ku luno tugenda kustandinga wamu okulaba ng'ekyo tekibaawo. Wabikola bw'otyo naye kati oli mukozesa lumu. Ffe ng'abantu b'Emityana lumu twamubuuka dda akola nakyemalira. Njagala okubategeeza mwami lumu oyo y'omusajja eyabaga ekiwandiiko ekya lumu ye musajja eyaleese etteeka. Yes, ye musajja eyaleese etteeka ye lumu musajja wa mwami Museveni. Naye se bagamba mbu wa opposition. Njagala tubeere nga twolekera eyo tuvuddeyo. Kakati twolekedde olutalo Ssematalo oluli wakati wa mwami Tibaaburwa Kaguta Museveni n'omukulu amanyiddwa nga Babu Owine oba mwami Museveni dwe yagguddewo ku bannakenya we twolekedde. Olunaku lwabadde lwaggulo NUP yabadde eyaniriza abantu abapya mu kibiina. NUP yemu kwegamba si yemu wabula ye opposition nga nze wemba njogera okusinziira nze ku byenzize ndaba wano mu Uganda. Ye opposition yokka gye ndabanga eyali evuganyiza ku mwami Museveni ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga. Nze njogera nga nze osobola okugenda mu comment section n'oŋŋamba gwani gw'omanyi government oba opposition ki gy'omanyi eyali etaddeko mwami Museveni ku nninga. Ojja kwogera eyali Tayali Kano Kizza Besigye naye gwe njagala kennyini kompeyalinga ojja kuwunzika ng'olina ky'osobodde okubeera ng'otegeera. Naye ya Bobi Wine tebadde nnyangu. Kale nno tutandikidde wano. Bannakenya mwami Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogerako eri abantu e Makerere Kavule yabagambye ebigambo bino ng'abagamba ku mwami Museveni. Mwami Museveni
ye yatandika olutalo luno. Kakati abaana batandise oddumuwa oba oddumukeesa. Katusooke n'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde, then nzije tusetule emboozi. Kambikuwe wano. Museveni is panicking. We have Museveni surrounded from all corners, from Europe up to Kenya. You saw him yesterday fighting with my friend Babu Owino. Museveni, you are going to face it. When you go to Tanzania, you will face the same problem. You go to America, same problem. Europe, same problem. Why? Because you are wasted. You are used and useless. Free the people, let them be. Amazima gali nti General Museveni yatankudde generation endala. Bino nze mbibagamba, kino kibi okubeera ng'omuntu oyingira mu generation etaliyo. Era nze nkibagamba nti kyandibadde kirungi omukulembeze yenna ku mutendera gwonna, oba mubaka wa paalamenti, oba ali ku levo ya pulezidenti, oba ali ku levo ya wansi, omukulembeze oyo bw'atuuka mu myaka 10 ng'ali mu kifo ekyo awummule. Bwe mumuwa omukisa omulala okubeera ng'ayongerako emyaka 5, ayongere 15, egy'etaano aba tazze kubaweereza, aba azze kuzimba Bwakabaka, kunyweza mpagi egenda mulemeza mu buyinza. Oba ntegeerekeka. Kati Mwami Museveni yasituka n'agenda mu ggwanga erya Kenya okusapootinga omukulu amanyiddwa nga Raila Odinga ku nsonga ye ey'okubeera Commissioner wa African Union Commission. Bino byonna babiteekateeka naye nga balinnya oba balinnyirira amannya n'eddembe ery'abavubuka abajja mu by'obufuzi okubaako enjawulo gye bateekawo mu mawanga gaabwe. Era nakugamba nti bw'otunuulira olunaku olwaleero n'otunuulira okwetooloola ensi nti abavubuka be bakutte amawanga gaabwe. Abasajja bano abakulu batuuka ekiseera nga bye baagala biweddeyo mu nsi. Batuuka ekiseera nga tebakyalina nsonga eri awo ya muggundu gy'asobola kuwa. N'awunzika nga ky'asobola okukola kwe kubeera nga ensi agifuga n'amagye, ensi agiteeka ku bunkenke n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kakati Babu Owino wano we yasinzidde n'abaako obubaka bwe yawadde jjajjaawe. Jjajjaawe yaani? Katusooke wano. We were very shocked yesterday when we had one of the heads of state attack someone who is supposed to be his grandson. Nemwe mukimanyi nti nno mu mawanga amalala ife tuli kisekererwa. Imagine wano twakifuula kya bulijjo, atuyita bazzukulu, naffe ne tugamba tuli bazzukulu jjajja waffe. Kakati ono bw'ayogedde nti munnaffe omu eyalumbiddwa eyandibadde jjajjaawe, kisekererwa basese na busesi, beewuunya omusajja afuga atya eggwanga emyaka 38 ng'abakulembeze abalala mu mawanga bali myaka 38. Kitegeeza ki? Kitegeeza amawanga amalala gafugibwa abantu eb'emyaka, abantu abaazaalibwa nga ye ali mu buyinza. Kino nno kinene. Ensi ziri ze twogerako oluusi ez'amala nayo zifugibwa abantu oba zikulemberwa abavubuka abaazaalibwa nga Mwami Museveni ali mu buyinza. Kyova olaba bano baseka tulinga kisekererwa. Naye Babu Owino yennyini yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Ebigambo bye yayogedde bifaanaganako bwe biti. Tusooke tubiwulirize. The current president of Uganda, Yoweri Museveni, came yesterday, and I really don't want him to lose his vote for Baba. I really want him to vote for Baba. I respect him as my grandfather. I genuinely... Olidde kye nkugambye bw'ayogera nti nga jjajja wange kiringa ekisesa, naye abadde atunnyonnyola nti olunaku olwajjo omu ku bakulembeze
yazze wano mu Kenya. Sirina buzibu naye kubanga abadde azze kulonda papa, ategeeza Raila Odinga gwe yabadde agamba kye tutayinaako buzibu. Agamba yamuwa ekitiibwa. When he came to power, actually the number of years he has served in power are more than my years. Omusajja akugambye emyaka gy'abadde mu buyinza gisinga emyaka gy'alina. Olaba wootuuka muzeeyi ng'oyombagana n'obwana, obwana bugamba omanyi namukwano gwange yali annyumiza ekiboozi ate temuseka, manyi mwagala nnyo ebintuntu. Ali annyumiza ekiboozi n'aŋŋamba nti balina jjajja waabwe nga yakaddiwa, yali myaka 98 nga bamuggyayo ku makya ne bamuteekako ebweru omusana gumukubekoko nga balinga gwe bakalirirako, naye nga abaana bajja ne bamuzannyisa ne bamugamba jjajja mma nga naye addamu mma. Kati omukulu ono agamba mbu emyaka ono gy'asaavinze gisinga emyaka ono gy'alina. Kyovula nkuzzayo ne nkugamba kya buswavu jjajja okujja mu reesi n'abaana abato bwe bakuvuma ebigambo by'omulembe guno gwe by'otamanyiira ojja kunyiiga. Kibanga kusanga jjajja ng'ate awasa omwana ow'emyaka 21 bw'osanga mutabani wo oba muzzukulu wo ng'amwebaseeko ng'omunenya. Kakati waliwo abakulembeze oba abafuzi nga bo bali mu mirembe gye bandibadde baawummulirako, gye bandibadde nga baawummula nga tubatwalya butwalizi sukaali na migaati ne beeyaga, nesebo bali mu tusumbuwa. And therefore there is a time and a season for everything. Omukulu agamba waliwo time n'ekiseera kwegamba eky'ebintu ebimu. I respect him and I recognize him amuwa ekitiibwa era amumanyi. as a revolutionary. But there are those revolutionaries who ended up very badly. Amuwa ekitiibwa era amukkiririzaamu nga omununuzi, ne waliwo abanunuzi abamaliriza bubi nnyo, abamaliriza mu mmaliriza embi. Look at Mobutu Sese Seko. N'atujjukiza Mobutu Sese Seko. Came in as a revolutionary but got drunk with power. Omukulu agamba baali banunuzi oba yes baali banunuzi naye batuuka ne batamiira obukulembeze ne bubalinnya kujoba bye balina okukola ne babivaako. Kaakati tebakyali balwanirizi ba ddembe nga bwe beeyita. Mwami Museveni seba anyumirwa okweyita freedom fighter. Anyumirwa okweyita freedom fighter. Oyagala omugale naye omuzeeyi. Bw'otuula wansi gwe ekigambo freedom okisoma kyesulise. Okiraba kyesulise oba okisoma mu ludikya. Look at Zimbabwe, Robert Mugabe. And therefore, as a grandchild to my grandfather, Yoweri Kaguta Museveni, it is my role as a leader to ensure that Omuvubuka oyo akugambye kati nga ggwe jjajja w'abaana, jjajja w'abazzukulu, nze ng'omuvubuka mulimo gwange, buvunaanyizibwa bwange okukakasa temuwummula mirembe. Muwummula mirembe. Ensi mugira mugireka. Ensi mugiwe ku ddembe, mugiwe ku space. Kasi ya buloolo. Kale kaveewaawo ensonga nayo tube nga tugiwunzikidde awo, naye nga tetunnaba kubeera nga tugiwunzika. Njagala onzikirize tujjukire nti Babu Owine ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu bano balina bondi bonna oba bombi, balina ebibagatta, balina bye bafaanaganya
era nga balina ensonga ey'amaanyi. Kakati mwami Museveni ebimu ku byasinga okwagala kwe kubeera nga asattulula, kwe kubeera nga ayuzaayuza. Bwe batunuulidde dwe baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu, nali ndaba omukulu amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta by then ye yali president wa Kenya, yakola interview ku BBC. Interview eyo nagifunyeeko, njagala tuwulire ebigambo bino. Baali bamubuuza ku Bobi Wine ne mwami Museveni. Mujjukire bwe baakubira Bobi Wine eruwuka, akatambi kano nkalina ndowooza kankatekeyo mu background ako. Mujjukire baakubira Bobi Wine eruwuka mu kalulu ka baali bamuyita ani ono omusajja, no siruwuka, eggulu akakasiyano wadri, akalulu ako. Baali babuuza kuba Bobi Wine wano waava okufuuka ekirala. Njagala tuulize ku bigambo bya Uhuru Kenyatta bye yayogera nga bamubuuza ku ddembe ly'obuntu. We are a country that encourage democratic processes, but we also understand every country has their own challenge. So what we would say is that what Kenya would love to see is where political competition is allowed without intimidation. And we preach that message, but we say that where there are differences, please, let us ensure that those differences don't result in violence. Katusooke tuddemu akatambi kano okawulire bulungi. Gano amawanga, Kenya tetugamba nti nno eyina democracy nnyo, naye wulire ebigambo bya Uhuru Kenyatta bye yakozesa ku interview eno. Wuliriza. We are a country that encourage democratic processes, but we also understand every country has their own challenge. So what we would say is that what Kenya would love to see is where political competition is allowed without intimidation. And we preach that message, but we say that where there are differences, please, let us ensure that those differences don't result in violence. Awo wenjagala okubuuliza nti oba okugamba nti bwe twayingira multi-party system, njagala okwebuuza oba ddala bwe abasajja bagikkiriza bano nga bagikkiriza ekole, kubanga ennwana gye balwana ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti ekulaga nti tebagyagala, ne baayagala kuteekawo kintu ekibikka ku maaso. Amawanga gali gabeerawo nga galowooza nti Uganda kwegamba etambulira ku nkola ey'amateeka. Okuteekawo bino ebibiina by'ebyobufuzi bano abasajja baali tebaagala. Nga kyekimu eno ndowooza yange nti n'okuzza obwakabaka baali tebaagala, ne baakizuula nti kyekisobola obbayambako okufuga emyaka bo gye bawulira baagala. Era n'okuzza n'okugamba nti no bateeko multi-party system, enkola ey'ebibiina, si kye baali baagala, wabula baakizuula nti amawanga g'ebweru we ganaaba googera ku democracy, Reda ajja bagamba nti temulaba nze nzikiriza tulina n'ebibiina era tuvuganya, tugenda mu kalulu ne mbawangula, nga bwe yatugamba mu 86 ng'akutta obuyinza. Yatutegeeza nti yatugamba nti ekyonoonye Africa ne Uganda in particular kwe kubeera nga abakulembeze beeremeza mu buyinza. Mu 2006 bwe yajja n'akyusa ebigambo n'agamba nti nali sitegeeza abalemera mu buyinza mu bumenyi bw'amateeka, kubanga nze abantu basiima ne bannonda, n'abikyusa. Kitegeeza mwami Museveni eggwanga lino alifugidde ku bulimba, atutwalidde mu kigaali ate naffe ne tukikkiriza. Ye mwami Museveni kansembyeyo ebigambo bye yayogera bwe yali e Kenya. Mbateere wano tuba tetunnyuse, lunaku tuba tulumaze. Kale
I'm very glad that you have united His Excellency Ruto and His Excellency Gachagua and all the other leaders, and you have supported our comrade Pan-Africanists. There are some individuals in Raila's group who I don't think know what they are doing. You know, I am a consumer of intelligence services. So I already see intelligence service reports. There's a character called Babu. I already see Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM group C in Ugandans. So I had never chosen him, but now I am choosing Babu. But those are individuals, they are not the Raila group. Because I know Raila from the nationalists and Pan-Africanists. So, Munsamehe maneno mengi, I am here to support the candidature of Raila Odinga